mu mbeera y'okugyamu embuto n'ebikwatagana ku mbuto, termination of pregnancy, alaba kiyita miscarriage oba abortion. Njagala twogere ku nnamuleezi ez'obusiraamu. Obusiraamu bwatunuulira butya the termination of pregnancy, embeera y'okugyamu embuto, wama yatarattabu ala dhalika min al ahkaami, n'amateeka agagoberera ensonga eyo, kubanga hadhihi jarima, waliwo okugyamu embuto nga jarima, kikolobero, zambi eddene mu maaso ga Allah senga tewabeerawo nsonga musawwigun shar'i, ekkirizibwa mu mateeka. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa n'atugamba nti walakad karramna bani Adam, twagulumiza omwana Adamu gwe twatonda. Allah yatutonda ku nsi kuno n'atuteekako ffe abantu, n'atuwa ekitiibwa, n'atugulumiza Allah. Obulaba ateekako bamalayika okutukuuma, protection eyo. Kisolo ki kye wali olabye era ki kye wali osomyeko nti mu bisolo Allah bye yatonda biriko bamalayika ababikuuma era nga babirondoola? Okwo nno kwali kugulumiza mwana Adamu ataategeera kitiibwa ekyo. Naye omuntu bw'amala okutuuka ku nsi, Katonda n'amuwa amateeka mwatambulira, agamu n'agamenya, n'akola ebimunyumira, n'akola by'ayagala, so nga ali mu kusobya. Allah okuwa mwana Adamu ekitiibwa, okumugulumiza olw'ekitiibwa gwe Allah kye yakuteekako omuntu. Obusiraamu ne bukuuma omuntu, era obusiraamu ne butulagira tukuume omuntu. Olaba shariya yajja n'ebintu bitaano nga bikulu, ad-daruriyat al-khams, ebintu eby'obwewaze ebitaano shariya yajja nabyo. La budda min hifdhiha au min hifdhiha, omuntu alina okubikuuma ebintu bitaano. Ekisookera ddala hifdhu ddiini, omuntu alina okukuuma eddiini, enzikiriza ye mu Allah. Ekyo kya buwaze, tekiri option, olina okukuuma eddiini. Mu kukuuma eddiini omwo Allah kyova olaba yatuma ababaka bajje batunnyonnyole obukulu bw'eddiini n'engeri gye tugikuumamu. N'atuma ababaka 25 abaatunnyonnyolwa mu Qur'ani olw'obukulu bw'eddiini, omuntu aleme kwekwasa. Ekyokubiri ekyajja ne shariya, hifdh an-nasl, okukuuma endyo. Obulaba obusiraamu butugaana okuwasa abantu ab'endyo zaffe. Towasa maama wo, towasa mwannyoko, towasa ssengaawo, towasa maama wo muto, omwana wa mwannyoko tomuwasa, towasa mujja na nnyina. Kukuuma ndyo. Ewataba kukuuma ndyo, abantu bafuna kye bayita al-ikhtilaat, endyo ne zeetabika. Muntu azaala atya mu nnyina, muntu azaala atya mu mwannyina, anaakuuma atya olulyo lwe omusaayi. Obulaba obusiraamu ne buziyiza obwenzi. Bw'oyenda ku mukyala n'olina amwendako, ekivaamu endyo zeetabika. Mukyala atuuka ne ku stage etasobola kwawula ani nannyini lubuto. Omusaayi gweno ne gwetabika n'ogweri, n'agaba omusaayi ogweno n'aguzza n'eri. Obusiraamu bwajja bihifdhi nasl. Obusiraamu ne bujja n'ekyokusatu, hifdhi al-ird, okukuuma ekitiibwa ky'omuntu.
emibiri gy'abantu. Ekyo n'obusiraamu bwajja nakyo kukuuma muntu. Obusiraamu ne bujja n'ekyokuna hifdhul maal, okukuuma essente. Omuntu okubeera nga azikuuma aleme zikozesa mu makubo amakyamu olw'okwonoona mu nsi, azikozese mu kuyamba abalala bafune ebwetaavu, azisaddaaka awe zaka, akuume emmaali ye esobole okumugasa n'okugasa society, esobole okumugasa mu maaso ga Allah. Ekyokutaano hifdhul aqli, obusiraamu bwajja n'okukuuma amaki amagezi gaffe. Kyobulaba obusiraamu butugaana okukozesa ebitamiiza, ebiragalalagala olw'okukuuma amagezi. Osobole okutegeera engeri gy'osobola okusinzaamu Allah, ofumintirize ku bigambo by'oyogera, oleme kubanga kisolo. Ekisolo Allah teyakituusa ku ddaala eryo. Omuntu Allah gwe yagulumiza n'atugaa nti Allah walakad karramna bani Adam, twagulumiza omwana Adamu. Kati gwe kubamu ekifaananyi. Allah abakutonda ng'oli mbuzi, n'akutonda ng'oli nte oba ndiga. Kufa abali wano mu masijidi ani senga akyaliwo ku myaka gye tulina? Ndiga ki erina emyaka 4 g'olina? Nte ki erina emyaka 5 g'oyingidde? Nkoko ki erina emyaka 38 gy'olina? Senga baakulya dda. Ebyo byonna Allah atukolera n'atutonda ng'abantu olwa respect. Allah gye yawa omuki omuntu. Olabyeyo embuzi ey'emyaka 15 naye n'olaba lyana liwala, Allah aliwangaazizza emyaka 20 mu egi, liganye okufumbirwa, we bamwendako, bwazaala bwajjamu embuto. Abantu tebamanyi nti okujjamu embuto jaliima. Zambi ddene, kikolobero. Jaliima mu luzungu kyeki? Kize crime. Crime kyeki mu Luganda? Musango. Kisukkako awo ku musango. Crime kisukkako. Kikolobero. Kikolobero. Onaye ogamba nti musango. Kitono nnyo ekyo. Kikolobero. Kiki? Kikolobero. Ngundi yakoze ekikolobero. Yajjeemu olubuto. Abamu batuuka n'okuzaala, n'azaala omwana afunye olubuto, n'amusuula mu ttooyi, n'amusuula kasasiro. Abamu babazaala n'aleka mu ddwaliro n'atambula, n'atamanya kitiibwa Allah kye yawa omuntu. Bannange, ekigambo ky'okujjamu embuto kikolobero, jariima, gwa naggomola, gulimu okutta omuntu. Kyava Allah atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, waman yaktulu mu'minan muta'ammida. Okumanya kikolobero, omuntu senga omukkiriza ng'agenderedde. Okutta tuleme kutegeera nti okutta kuba kwa mundu kwokka, nakuba muntu kabazzi oba jjambi oba namasasi. Waliyo okutta abakyala kwe bakozesa, okwa termination of pregnancy, okw'okujjamu embuto. Najjamu eryana lya myezi 4 erimaze okutondebwa, abamu ku myezi 6 yeekyanga, najjamu omwana. Naye Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, waman yaktulu mu'minan muta'ammidan, atta omuntu ng'agenderedde. Ng'akoze ki? Ng'agenderedde. Allah yagamba nti fajazaa'uhu jahannam, empeera y'ekyo ekikolobero si ndala jahannam, geyeena, khalidan fiha, walubeerera jahannam oyo kiseera ekiwanvu. Wa ghadiba Allahu alayhi,
nanyini kikolobero ekyo Allah amunyiigira. Allah yagamba waghadiba Allahu alayhi wa la'nahu, Allah yamussaako ekikolimo, wa a'adda lahu adhaban adhima, era Allah yamutegekera ekibonerezo ekiruma. Suratu Nisa aya 93. Kiregeeza okutta omuntu n'okola miscarriage, n'ojjamu olubuto, oba ogudde mu kikolobero senga tewabeerawo nsonga ekukkirizisa kujjamu ki? Kujjamu lubuto. Tuli ffenna Basiraamu. Bw'oba otunuulidde ensi al-Gharb, ensi ezo ez'e Bulaaya, olw'obwonoonefu obulimu, abantu bangi bakozesa ekigambo ky'okujjamu embuto mu malwaliro nga kiri open. Tuli ffenna nga kiri ki? Nga kiri open. Kyova olaba ensi eya ndowooza Soviet Union eyasooka okulangirira ekigambo ky'okujjamu embuto nga kiri open. Abantu ne babeera nga batandika okujjamu embuto, bo bakifuula nti kiri open ddembe. Tuli ffenna. Thumma tabaahu al-Yaban, Japan neddirira ku kikolobero ekyo. Fantasharat fil alam, ekikolobero ky'okujjamu embuto ne kisaasaana mu nsi. Bw'ogenda mu nsi omuli obuseegu ng'ezo ez'abazungu, okujjamu olubuto tebakiraba nga ekikolobero, balaba ng'eddembe ly'omuntu. Ng'olwo n'abantu bali awo ba specialists b'okujjamu ki? Gende South Africa olaba abantu bwe bakuulamu abantu embuto, balukuulamu mu speed. Genda mu nsi Spain, ogende mu America, ogende mu UK, olaba abantu engeri gye bakuulamu embuto, ng'abamu bali awo bo omulimu gwabwe kujjamu mbuto. Oli kasitajja nti ndukooye sirwagala nga bajjamu, ne beerabira nti ekikolobero kye bakola zambi mu mazambi Allah ganyiigira. Ge yasaako ekiki? Ekikolimo. Bw'okola research, 2,25,000 sanawiya buli mwaka abantu abajjamu embuto, 25 millions mu mwaka omulamba. Research eraga nti abantu abakuulamu embuto bawerera ddala 25 millions abajjamu embuto abakola termination. Era kyovula aba research ega nti lawula tewaba kubeerawo tekinologi eyajja, abantu nga basobola okukozesa empeke eziba ziyiza okufuna ki? Embuto. Average yalibadde waggulu nnyo. Abamu bayitira mu mbeera ya kuziyiza kufuna mbuto, okukendeeza ku nnamba. Tuli ffenna. N'olw'ensonga eyo tukimanye nti ekigambo ky'okujjamu embuto gegamu ku mazambi agayatiikiridde mu nsi muno olw'obwonoonefu obuli mu nsi, olw'abantu okubeera nga tebakyalimu mitima gitya Allah. Osanga n'omufumbo ali mu marriage olw'okuba tayagala kuzaala, kasita bbaawe amuwakisa olwo olubuto n'alugjamu. Egyo emisango mingi egizze ng'abasajja bavunaana abakyala baabwe be baawoowa n'amahala agali halaali ng'avunaana mukyala kukuula mu lubuto. Bawa ensonga mbadde siri mwetegefu, olubuto saalupulaningira. Ntegerekisi teyalupulaningira ate ebyokwegatta abikola ki? Abyagala tabita.
ntegerekisi. Kaakati tugenda kutunuulira amateeka agayimirirawo mu kubeera ng'embuto abantu abakola ekikolobero ekyo ekigambo ky'okugyamu embuto. Naye nga sinnaba kutuuka, njagala tugende mpolampola twetegereze. Waliwo almarahil, stages Allah mwatondera omuntu oba tuli ffenna. Stage esookera ddala khalqu llahu taala al insan min sulalatin min tin, kwe kutonda Allah kwe yatonda omuntu eyasookera ddala Adamu ne Hawa, min sulalatin min tin, nga Allah atonda Adamu nga amujja muki mu ttaka, eyo first stage. Tuli ffenna basiraamu. Almarhalatu thaniya, stage ey'okubiri, marhalatu nutfa, olubuto olubeerera mu nnabaana y'omukyala nga nutfa, nga ttondo. Njagala mwetegereze kuba buli kyenjogera kigenda kubeerako n'ennamula. Marhalatu nutfa ye siteegi omukyala watuukira okubeera ng'ali lubuto naye nga likyali ttondo. Ettondo kyeki mu luzungu? Drop nakyo kikola nti omukyala alina drop. Bakiyita bati tetulina muno bannasayansi. Doctor crot, yes, naye ogamba drop. Marhalatu nutfa nga kakyali ka crot. Ntegerekisi. Kati marhala eyokusatu, stage eyokusatu, marhalatu alaqa, kwe kubeera nga qita'at min addamu, kisaayisayi. Oba ntegerekisi, kikyali kiki? Kisaayisayi. Netugenda ku stage eyokuna, marhalatu almudgha, qita'atu min allahab, kati kifuuse ekinyamanyama. Ezo zonna nnamula siraamu bugamba ddi lw'oggyemu olubuto n'obalibwa nti ossa omuntu, ddi lw'okkirizibwa ku stage ezo zonna senga wabeerawo ensonga. Eyo stage yakumeka ey'okubeera nga kifuuse kiki? Mudgha, kinyamanyama. Ne tubeera marhalatu lidam, kati omwana atondeddwa afunye n'amaki? N'amagumba. Ebyo byonna nno Allah yabitunyonnyola mu Qur'ani y'ekitiibwa. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qaralin makin, thumma ja'alna nutfatan alaqa, fakhalaqna alaqata mudgha, fakhalaqna almudghata idama, fakasawna alidama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Sura kyeyo? Suratul Mu'minun. Tegerekisa basiraamu. Ezo na stages Allah azitunyumiza. Omuntu mwayita, omukyala mwayita okufuna olubuto, lijjanga ttondo, tuli ffenna, ne kifuuka ekisaayisayi, kifuuka ekinyamanyama, n'ayambazibwako amaki? Amagumba. Olwo Allah n'atonda gwe bayita omuki? Gwe bayita omuntu. Kati stage esembayo, marhalatu nafkhu ruh, kwe kubeera nga stage esembayo ey'omukaaga, kwe kubeera nga omuntu afuuyiddwamu omuki? Omwoyo. Amaze ottondebwa, afuuse omuntu, bamwambaza ku nnyama ye bataddeko amagumba, stage eyo ewedde ne bamufuuwamu omwoyo, n'awandiikibwako ebintu ebyo. Ekisookera ddala ajaluhu, ono afuuyiddwamu omwoyo agenda kuwangaala kiseera ki? Olwo oli mu lubuto lwa maama.
Ekyokubiri, rizquhu, ebyenfuna bye. Financial agenda kutambula atya? Aliba mutunzi wa butwa bwa mmese, wa biyenje, alivuga special, alikola obwakadaama, alibeera minisita, alibeera mujaasi, alibeera musomesa. Rizku, financial enfuna ye ejja kutambula etya? Nawa gy'ogenda ogifunira? Oba ntegerekeka? Ebyo byonna babituwandiikako nga tuli eri, ne batuwandiikako obulongoofu bwaffe. Ono aliba musaaze oba esswala eriba ya mbirigo, aliba atya ono rujuuju, bamuwandiikako asaidun am shaqiyu, aliba mujeemu oba muntu aliba wassala nga bulwayo Allahu akbar Allahu akbar ng'ajja ku masjidi asituka ekirwa, ebintu by'eddiini nga bimwanguyira. Kyava nabbi yatugamba nti emalu, mwe mukole mirimu, fakullu muyassaru lima khulika lahu, buli omu Allah amwanguyiriza okusinzira ekyo Allah kwe yamutondera. Ntegerekisi? Bwe mulowooza ani atusise gye tubadde ne tujja ne tusaala? Ani akujja katale n'ojja n'otuula mu masjidi? Allah buli omu amwanguyiriza ekyo kye yakola ki? Fenna tusobola okuwulira adhaani, ono n'atambula ng'agenda ku muzikiti, oli n'atambula ng'agenda ku bbaala. Ezo zonna stages Allah zitutondamu. Tuli fenna basiraamu. Saagadde mwerabire, tuli ku nsonga amateeka agafuga eby'embuto, okuggyamu olubuto, kye tuyise termination oba miscarriage oba abortion. Mu Busiraamu kye tuyita ahkamul ijhad, amateeka agafuga, abamu bakiyita isqat aljanin, okuggyamu aljanin ekiri muki munda. Tumaze okutunulira nti okuggyamu ekiri munda byebimu ku ki isqat, byebimu ebikolobero abantu bye bakola. Njagala tutunulire nsonga ki? Mahiya al asbab, nsonga ki ezireetera abakyala okuggyamu embuto? Olwaleero nno n'abaami mu ky'okuggyamu embuto bayingiramu, wadde bo tebafuna mbuto naye bayamba ku bakyala okuziggyamu. Abamu babayambako mu mbeera ey'okuzibakuulamu nga bo bali awo balinga abalina profession. Oba oyagala kuggyamu lubuto, waliwo omusawo gundi. Ntegerekisi? Abamu babayambako kubasapootinga financially. Ogira olindako okuzaala, walufunye naye lugjeemu. Saagala baana bangi, buli lwofuna tulugjeemu. Ne banyumiza wano, musiraamu wange yagamba omukyala siyagala kuzaala, nkooye school fees sikyalina budde, zimpitiriddeko, abaana birowoozo bisusse. Baba bali awo n'amutikka olubuto, school fees zimuyitiriddeko, ate ebyokwegatta byagala. Bwamutikka olubuto n'amugamba nakugamba saagala baana, lugjeemu, kakazi katu ne kajjamu, ne kakomayo nno. Ne baddamu ne batambula, n'amutikka n'amugamba nakugamba nkooye abaana. N'amugamba naye nkole ntya? N'amugamba lugjeemu, n'amugamba nyamba luli nakomayo. Bw'oba tosobola kulabirira, nze nja kumulabirira, kanzaale. Mukazi wattu n'akuza olubuto, yazaala abalongo abo. Mungu n'amuddizaawo oli gwe baakuulamu at the first, n'abadde mu kiseera aba babiri, Mungu n'abamuwa omulundi ogwo. Allah tazanyirwako. Allah takola ki? Okumanya okuggyamu embuto kibi,
kiyinza okukomyayo obulamu bw'omukyala. Bangi abafudde nga bajjamu embuto. Nirabanga n'olubuto lwajjamu lwa bwenzi. Olaba bwagassa amazambi, lubuto yalwenda, abadde alugjamu atta muntu, naye Allah n'amutwala. Abamu ajjamu olubuto nga wallahi lyejjiirye eribadde lisembayo in her life, nga tagenda kuddayo kufuna mwana mulala. Oba ntegerekisa? Kubanga omukyala, teriyo omukyala amanyi magi gakola ki gaalina nti kantooleko gano ngajjemu nsigaze. Naye omukyala asobola okujjamu olubuto n'ayitawo, Allah n'amutwala ng'abadde alugjamu. Bannammwe bangi, basisitaazi bammwe bangi abafudde nga bajjamu embuto. Abamu ng'olubuto lwajjamu ye akhir, yebadde kyansi yesembayo, atagenda kuddayo kuzaala, nga ye mwana abadde asembayo. Kitegeeza hunaka khawatir, waliwo akabenje kanene mu kigambo ky'okujjamu embuto. Either al-maut, gwajjamu olubuto obulamu bw'okubanga bugenda kukomaawo. Abamu babanywesa empeke empitirivu, n'afuna omuntu oluusi nga sina mukugu, n'amukuulamu olubuto, n'abuliidinga obulamu bwonna. Kakano omusaayi gumuweddemu, afudde. Abamu nga lyejje eribadde lisembayo, n'akomaawo nga tagenda kuddayo kulaba muki mwana. Kyova olaba there is a challenge. Waliwo challenge nnene nnyo ku saidi yaffe abasajja. Tetwagala nnyo kwekebeza. Abasajja tetwagala nnyo kola ki? Sheekh mwali mututeka obuvunaanyizibwa ne mwekebeza oba muzaala. Oba olabira awo gw'owasiza nga azadde nga bakuyita taata Abudu. Naye ye omukyala balina ebintu ebyo. Ayinza okuba either yazaalako, yajjamu olubuto ng'akimanyi akola ki? Azaala. Kyokka gwe totwalanga na buvunaanyizibwa kwekebeza oba oli muzaazi. Kati najja kufumbirwa nga gwe olina purobulemu ey'obutazaala, nga ye amanyi nti nzaala kuba najjamuuko oluki. Kati gwe atajjaamu mbuto, ye kyakola n'afuna ebbali, abamuwakisa wano n'akuzaalira, ne weetikka omugugu ogutali guki, gwobeera happy, abaana bange nga ye amanyi problem. Kubanga ffe abasajja ebiseera ebisinga tetukola ki? Tetwekebeza. Mwali mwekebezaako nti muzaala oba temuzaala? Kyova olaba bagenda n'otugamba nti kansa w'abasajja ono aliwo atuuse ku stage ekola ki? Kubanga tetugayaala okwekebeza. Badi mugende mwekebeze. Teweekebeza kyokka nti nzaala oba sizaala, kuba ate oyinza okufiira ku myaka egyo. Naye baako ne check-up gy'okola. Oba ntegerekisa? Omanye obulamu bwe bukoze eki? Bwe buyimiridde. Kansa ow'abasajja mulina, sinnamufuna, nkoze ntya? Weekebeze. Kyo nkimanyi ekyokwekebeza nakyo kizibu. Oba oyinza oga results we zijjira wano, ngenda nga mwali ngenda tutandikirawo. Awo wennyini webakuwadde results era bw'oba otandikira. Ekaga nti n'atandikira awo wennyini. Kubanga buli w'omanya nga bukyakola ki? Bukyali, wabeerawo solution. Buli w'omanya nga kiri late, kabenje kakubiri. Ekindeseza ekyo kiki? Ti abakyala bakuulamu embuto. Luusi ne bayingira ne mu marriage, azze okufumbirwa nga yamanya ekizibu kye. Oba ntegerekisa? Akati njagala twogere ku nsonga ezireetera abakyala okukuulamu embuto. Kubanga mulimu abakyala abakuulamu embuto min ghairi makbulin shar'i, nga sharia tesobola kubawa way out.
nembeeramu abakuulamu embuto tuli fena nga waliwo ensonga kad yakunu min ajali almaraa ng'omukyala akuddemu olubuto olw'embeera bamaze ozuula omwana ali mu lubuto nga kigenda kuviirako obulamu bwa maama ono asitudde olubuto okusaanawo. Ekyo obusiraamu bukitunuulira, naye bukitunuulira n'abasawo al mawthuqin, abeesigwa abamaze otunuulira obulamu bw'omwana ali munda. Omwana ono agenda kukosa nnyina mu kuseevinga obulamu bwa maama ali munda akole ki? Aveemu. Ekyo obusiraamu bukikkiriza nga tukozesezza omusawo thika, omwesimbu, ow'amazima, khabirun, ng'alina experience. Bwe kitaba ekyo kwe kutunuulira omwana ali munda, maama obulamu bwe bulungi, naye omwana ali munda alina problemu ki? Oxygen talina. Obulamu bw'omwana buli matiga ali munda, nga newe banaamuzaala baqaauhu, okusigalawo ku nsi tekulina maki? Tekulina makulu kunafu. Tassa oba ntegerekisi, atunuuliddwa abasawo bamaze okkizuula nti obulamu bw'omwana ali munda si buki? Gamba ekyokulabirako, senga omwana afiira mu lubuto lwa nnyina, ki ekiddirira? Kumugjamu. Kwoza mukyala mu lubuto, omwana n'akola ki? N'avaamu. Awo tewabeera zambi ku ebyo bye nnyonnyodde, naye wuliriza, mulimu abakyala abajjamu embuto, tuli fena, ng'ekibajjisaamu embuto attakhallusu min jarimati zina, baagala basigale nga benda kubanga alina abaana. Kati nga bano abakola omulimu, mbamanyi abakozi b'omulimu ab'oku street abalenga akaboozi, ate oyo akkiriza okuwaka kubanga buli waawaka alina kutuula ku benchi, kiregeeza ajja kuba takyasamba mupiira. Obwenzi obuki? Obwenzi buleetera abantu okugjamu embuto. Bwe banaamulaba n'olubuto ajja kuba agudde akatale. Eryo nno zambi mu bimu ebyeggisaamu abantu embuto ebyo. Ensonga ey'okubiri, alfakru, obwavu. Omuntu agenda ne yeetunulamu ng'obwavu bumuzimbyeko akayumba, tebumulekedde mirembe, n'alowooza bwe nnaazaala omwana ali eki, n'amuzaala ntya mu ddwaliro, n'amukuza ntya, n'abeerawo naye ntya. Obwavu oli kyakola n'ajjamu olubuto. Kyava Allah atugamba wala taktulu awladakum khashyata imlaq, temuttanga abaana bammwe olw'okutunuulira obwavu. Mukyala afuna olubuto bw'ati n'atandika okupulaninga, n'alaba omusajja gw'azaalira nga talina future, nawe otasobola na kuweerera mwana, n'eddwaliro lyenjagala azaaliremu talisobola. Naddala ate naffe oluusi abasajja tukola kinene mu bakyala bano okubeera nga bakuulamu embuto. Oli agenda n'awakisa omukyala olubuto n'atatwala wadde obuvunaanyizibwa. Mukyala n'atuuka n'okugenda okunywa eddagala ng'omusajja si byaliko, n'aba nga tagendangako na mu ddwaliro. Kivaamu n'agaa ye mbonaabona n'omwana lwaki? N'ajjamu oluki? Eryo zambi. Buli w'okuulamu olubuto ng'otunuulidde bwavu, mwana sina kye ŋŋenda mmuliisa, sina gabonaabona na mwana wa Saamu, n'ojjamu olubuto olw'ekyo Allah yakiziyiza.
zambi. Mu mazambi amaki amanene alfakuru. Kyova olaba alfakuru yadfa'u, obwavu buno buleetera abantu ne bubasindiikiriza okukola ebikolobero bingi. Obwavu buggisaamu omuntu olubuto, obwavu buli amagezi g'omuntu, obwavu buweebuula omuntu, obwavu bumalamu omuntu okutegeera. Kati agenda okufundikira bw'ati, alaba nga kyagenda okugasa omwana ku nsi tekikola ki? Tekiriyo. N'asalawo aggyemu olubuto, naye nga tatunulidde bulamu bwe na zambi. Kubanga twagambye nti mu bimu ebizibu ebiri mu kuggyamu embuto, obulamu bw'omukyala busobola okukoma. Oba okubanga n'omwana gwazadde yakola ki? Yasembayo. Kati obwavu tuli fena khawfan ala al-awladi min al-fakri. Bakyala beeraliikirira abaana baabwe obwavu n'enjala. Au adamu tawfiri al-ahli lihaulai al-awlad, alabira ddala famire nga talina kyesobola mugasa. Senga anaazaala omwana famire y'omusajja eyamufunisa oluki, era omukyala nga yakafuna olubuto, naddala abo abazifuna mu bwenzi, asooka kutunuulira musajja n'agaana nayo n'osobola okukuza omwana. Kati omuvubuka bw'aba tazaalangako atya olubuto, oluusi atya bayinza n'omusiba, bayinza n'omusaba ssente, taata w'omwana n'amutunuulira atya, n'agaa tusale amagezi tulukolo ki? Tuluggyemu. Ago gonna mazambi ge muba mwetabyemu. Kale mu bimu ebireetera abakyala okukuulamu embuto tuli fena mu nsonga eza society mwe muli obuki? Obwavu. Ensonga ey'okubiri aljamaalu warashaqa, be bakyala okutunuulira beauty yaabwe nga baagala basigale nga bagimaintaininga, kubanga amanyi bw'azaala olubuto luzimba, bw'azaala amabeere geepika. Kati n'ayagala akuume beauty ye, n'agala kisobola kuzaala omwana kamuggyemu, asigale ng'akyali ku platform alengebwa. Kubanga omukyala yenna buli asitula bebi nga musajja bamugenda ku kitono, bw'alaba nti alina omwana nga bamuwummulamu. Kati abamu abakyala aboononefu kyakola, buli watunuulira beauty ye, kuba mulimu abakyala abatunuulira beauty yaabwe nga kyekikulu eri obulamu bwabwe, tayagala kumanya. Oli omukyala ekayunga awo yafiirwa bufiirwa mwana n'atakaaba, n'agamba bw'akaaba obulungi bwe bukyuka, n'asirika busirisi, naye ng'omwana gwafiiriddwa wuwe. Ekyo nakirabako. Bebi ng'afudde, kyala kyali kirungi bwe kiti kyeru, naga maama waakyo wulini, naye nga takaaba. Abakyala banene bagamba nti yagaanye okukaaba, nti bw'anaakaaba beauty ye ejja kukyuka, abantu bamulabe. Omanyi bw'okaaba ssebo si bw'otunula nga oba mutegere kyetegeeza. Kati mulimu abakyala ng'ekibasumbuwa beauty nga ye musumbuwa. Rashaka ayagala agikuume ng'akyatambula nayo, ali ku mulembe. Aljamaalu warashaka, tayagala lubuto luzimbe, kuba omukyala bw'azaala olubuto lukola ki? Lukyuka. Oluusi afuna mugaba, akyuka omubiri gw'omukyala bw'azaala, tegubeera kyekimu ng'atannakola ki? Kyobola bwe bazaalanga mubanyweze, mubayambeko. Kyobola era bw'amala okuzaala agakati onzije ku gundi, oba ntegerekisi. Era omukyala nga atannazaala abanga nnyana, ennyana mugimanyi ebuukabuuka, okumukkakanya kigwo kya lubuto. Mwabakawasa teekamu amaanyi olabe ng'ozaala. Atannazaala ina omukyala mu kiseera abeera bw'ati, saawa yonna akuddukako. Naye abamu abakyala kyobalaba ekibasiba n'abeera ewuwo n'aguma, ne bw'osula mu ntebe mwana, kubanga amukola ki? Mutegeera bye njogera? Kubanga omwana amulina. Era bw'otagamba nti basizaawo akaana kato,
kajja kubuusabuusa kakutokyalinge obwongo olina kukasoberera kumuzaala ate owasiza waki. Mulimu abasajja abatalina gundi addaawo naga njagala mpasa omukyala emyaka 7 nga tulya life muzaalemu. Mukitegedde? Kaakati abakyala waliwo ekibasumbuwanga beauty, bulungi bwe. Temubamanyi abo ng'obulungi bwe bwamusukkako alaba kyekikulu. Bwe omukyala atuuka n'okugamba n'okufumbirwa nakuyamba buyambi. Sinzira ku bulungi bwange nga bondaba saali kufumbiddwa. Mukyala afaanana bw'ati tasobola kubeera mu muzigo. Oba ntegerekise? Era bw'osanganga omukyala wo nga wamuwasa nga beauty emusumbuwa, oyo taba wuwo. Yo yayimirira ku kkubo ng'emmoroka ziyimirira zokka. Sisita obadde olagawa nkuwe ku lifuti bamuwa ya bwerere kubanga oli amulengera mangu. Beyo bosanga nga ne bw'aba akoze enviiri ze tayagala ziyiwa maki bazzi. Oba ntegerekeka? Beauty esumbuwa nnyo abakyala. Era wano bw'oba oyagala kukola ssente teekawo ekikuuma beauty y'abakyala ojja kufuna ssente. Beauty bye bimu ebisumbuwa abakyala. Kyobulaba abeera muddugavu n'ayagala alungiwe. Ntegerekise? N'omulaba ataddeko enviiri ezitali zize buli kiseera awuuba biguwa mu bbanga bw'ati atambula nga amaguka aliko amajini amalongo. Mbwe enviiri mutegera bye ntegeeza? Ebyo bibasumbuwa. Kyobulaba era wobeera n'omukyala nga tomuwa bikuuma beauty ye, endabirwamu, make-up, omukolera enviiri, bisobola okujjayo nti mukyala akulabira ddala nga you are nothing. Tolina maki ebizigo. Kasabibwa nga tebimukyusa bimuleka ku kkala ye. Naye ngamba okubanga ekiyambako beauty ye okuvaayo tolina kyogula, togula bizigo. Endabirwamu mweyeeraba. Tubulaba omukyala bwe alowooza ensawo zaabwe mubeeramu ssente, mubeeramu ndabirwamu, kasanirizo, lipstick, make-up, ali mu takisi agenza kufuna wuzu mbiigo. Beauty problem gye bali. Ntegerekise? Ekyo nkimaliriza. Tugambye nti mubibaleetera okujjamu embuto kwe kuuma obuki. Ekyokusatu abamanyi kye bannyonnyola al amal, okukola ki? Naddala omulembe guno ogw'abakyala okwagala okufuna ku ssente. Omuntu eyatuleetera n'alaga abakyala ssente yatukola ekigambo. Abakyala bedda tebaali ku ssente naye ab'ennaku zino Allahu akbar. Era mbasaasira nnyo omusajja atawa mukyala ssente. Simanyi bigambo byakulowolereza, simanyi bwakutunulira bw'ati akulaba muki. Abakyala baagala ssente n'okusinga ku mayembe. Ssente. Ntegerekise? Kati okukola kubaleetera obuzibu. Tayagala kuzaala, bw'afuna olubuto asobola n'oluggyamu olw'okukuma omuki. Ntuula awaka emyezi 9 nga sikola olw'okuba ngenda kuzaalira mutebi w'omwana. Nalufunye kandukole ki? Ayagala kukuuma mulimu. Mukitegedde ekyo? Bannanga abalina abakyala nga batudde waka mwesuneko nga twesiimye. Omukyala nga akola oba omutadde ku display, oba omutadde ku display bw'ati nga bw'olaba amenvu g'otadde ku mmeeza. Oli bw'ajja bw'anyigako gengedde gabulamu. Abeera ku display okujja ng'okola naye
oli wali ku counter ali wali nga cashier ajja tuwandika receipt eyo olwo ajja tuwandika receipt eyo naye agende mu owino ayingire hamu nga gwe oli wa kiseka oli mu supanda we nojjudde oyiro banaye okukola tis a problem kulimu ebirungi naye buzibu buzibu tufuna mu bantu abo abatakyawulira Sheikh nze nagezesaako nenkozesa ku mukyala edduuka nalisiba neyagalidde nemugamba todda emmoroka nenjiweta bweti nemuga dayawaka nendiggala oba mubafuga mutya mubafuga mutya abamu okukola kati Sheikh njagala twogere manyi kali abakyala bajja kunjajinga bayinza okuntegeera obubi naye ebizibu bye tubafunamu nga bakola bye bisinga obuki awaka wakyankalana awaka wakola ki wakyankalana wabeera disorganized kali njagala tukubemu ekifaananyi ky'omukyala akola emirimu egyawansi ng'aweereza mmere buli ayagala yakuba ku kabina leetera kyayi leetera katugu kubamu ekifaananyi omukyala ali mu katale osanga ekisajja ekisekula ebinyeebwa kimusitudde bwekite mu bbanga kimuwuuba sebo nabo bafumbo naye nga kimusitudde kiti kimuzanyisanga tena ali kye kimuwa sente yakiweereza emmere lwaki tekimubuusaamu owuwo tulina kusaba Allah atuwe busobozi abantu abo batuula awaka batuula waki sibagambye kuba sibakyankalanyiza maka gammwe naye buli omu yetunulemu mulowooza Allah yalimba Allah okugamba abakyala nti wakarna fi buyutikunna batebenkere maki mulowooza Allah lyategeeza ki Allah yatutonda atumanyi abantu abo abamanyi mutunulire ensi eri open obwononefu jawulira abamugamba ebigambo ebimuwaana byotamuwaananga nako oli namuswitiza naga ajja tyonsanyusa ajja tuwakula bulungi naye ate gwe tokimugambanga nako wabula omutunulira butunulizi omukyala yeezira mumukolera kiki buli amukolera ekirungi ayagala mumusasula era abuuza oba ndikuwa ki noonya kyendikuwa ku kye wankolera kikyambuze kakati aboononefu namugaa kinoonya ekirowoozeeko ebizibu ebiri mu kukola bingi buli alina omukyala akola gwomanyi woobihandolinga naye enjozayo z'abakyala abakola ne bakuuma ekitiibwa kyababba baabwe abo beetaaga kwozaayoza ne batava ku mulamwa abasinga bava ku mulamwa byebizibu nsonga eyokusatu injabul waladu dhakar omukyala okuzaala omwana ow'ekikula ekimu tuli ku nsonga ezireetera abakyala okujjamu embuto injabu ye mukyala okuzaala omwana ow'ekikula ekimu mukyala agenda n'afuna olubuto n'ategeera nti bba wange ayagala nnyo omwana ow'obulenzi talina mwana wa bulenzi n'akamuzaajira bawala bokka ebula abakyala abasinga obungi bagenda mu sikaani olowooza lwaki bagenda mu sikaani bw'aba azaala mwana wa kikula kimu abadde akuzaalira bawala akulaba oyagala nnyo omulenzi kubanga abakyala bamanyi nti omulenzi buli wamuzaala azadde omusika ananyweza ebyobugagga kubanga bo bakitegeera nti ffe tubasooka okufa oba ntegerekisi kati buli wagenda mu sikaani nemulaga nti era olubuto lwofunye lwa mwana muwala tanazaala ku
ku mulenzi ng'olwalujjamu. Bangi abajjeemu embuto ng'ekibasumbuwa kuzaala mwana wa kikula kimu. Wagenda mu sikaani nemulaga ate ne beerabira nti sikaani teraba 100 ku 100. Waliwo olweraba nebalaga nti mulenzi, mukyala n'akyakyankya nafunye omulenzi, genda kuzaala omusika. Kino kyama kyange. Agenda okusukuma wali nga mwana muwala amutunulako bw'ati najula omumira. Mukitegedde ekyo? Bireetera abakyala okujjamu ki? Embuto. Ne wabeerawo ensonga endala, wujudu khatarin yuhaddiduhu hayatul waliwo ensonga endala ereetera omukyala okujjamu embuto, ze ensonga z'okubeera nti olubuto omukyala lwafunye lumutadde matigga, obulamu bwe buli matigga. Basawo bakikakasizza nti olubuto luno obulamu bw'omukyala si bulamu, tajja kusobola kubeerawo. Oba ntegerekisi amakulu, embuto nga zimuyisa buki bubi, n'akomayo. Kale ezo ze zimu ku nsonga saagadde olwaleero kusukkaawo. Omulundi ogujja bwe tujja okutandikira nga tunnyonnyola ku bimu ebifuga amateeka, ddi olubuto lwe luvaamu, ddi lwe butakkirizibwa kuvaamu. Nnyinnyonnyodde ensonga ezireetera abantu okujjamu embuto okuziwakulamu, era ne mbalaga nti okuwakulamu olubuto jariima, kikolobero. Allah kyanyiigira, ekiyinza n'okukuteesa mu jahannamu, ekiyinza n'okumalawo obulamu bwo oluusi n'obutaddayo kuzaala. Ntegerekisi tugezeeko okulaba ng'abakyala tubakubiriza okuzaala era beekuume. Bw'aba azadde aleme kutunuulira nti sirina ssente zigenda kulabirira mwana, nafunye olubuto, nze saagala kuzaala, nakoowa, n'abaana njagala 2, kubanga abakyala b'ennaku zino beerimitinga ku baana. Njagala abaana 3, kasita nzaala abalenzi 2 n'omuwala 1 kimmala. Ntegerekisi ne batamanya nti ate buli batuzaalira abaana abatono ffe batwongera maanyi gabazzaako. Uwo omusajja ayala baana, omusajja ategeera ng'oyimuka mu bantu nti nina abaana 3. Omusajja atandikirwako abalina abaana 15, atandikirwako omusiraamu ajjudde, ntegerekisi atuludde, abaana 15. Olaba bwe mutya okuzaala ate nga nabbi aga nti muzaale muyinjuwaze eki umma, aye mutya okuzaala. Muwooza school fees, olugenda okulaba abantu mubazaale, mujja bawulira mu school fees. Kituufu, era buli wozaala kiraga buvunaanyizibwa. Teekamu amaanyi okolerera abaana bo, teekamu amaanyi obanoonyeza ekyokulya, bwe buvunaanyizibwa. Naye olina abaana 3, funye 1,500, oga gujja tumala. Naye buli woba nejje oyongera amaki amaanyi, yongera amaanyi. Abaana abo Allah wabakuwa n'abakutereereza ne balongooka ne basaala, akawunti yo yeyongerako mirimu. Ne bw'oliba ofudde, abaana boolese ku nsinga, olese abaana bannatawhid abasaaze abagenda okwawula Allah gy'okoma okufuna empeera mu maaso ga Allah. Naye olese omwana omu mubbi, jo banyumiriza, gundi yanyumiriza Sheikh Kasirye, twabadde naye mu ddalasa. Musajja Haji yagenda ku Kaaba n'asaba Allah, n'agamba Allah nyimiridde wano kusaba ojjulula abaana bange 3, obajjulule, duwa nkambwe. Naye ekyamusabisa omu omwana Kifeesi mumanyi, onaakuba abantu obutayimbwa, be baana Allah be yamuwa omu Kifeesi. Owokubiri yarutadda, yava mu busiraamu. Omuwala gw'alina akola mulimu guno ogwa street ogw'okwerenga. Kati we yagenda ku Kaaba n'asaba Allah nti ayi Allah bajjulule, obatwale neme kufana stress, kuba buli wabatunulako bw'ati
ngalaba omwana w'ekifeesi alaba oli mu lutadi ali mu kkanisa ali ku street ku mabiito awulira nga era yasaba Allah abaana abo n'abamutwalako n'agenda yes n'agenda nga Allah abajjawo tegerekisi kale ekigambo ky'okuzaala abaana Allah wakuyambako ne balongooka Allah n'abakuwanga basaaze banna tawhid bawula Allah ne bw'oli buvudde ku nsi ogenda kubafunamu ntegerekisi katuleme kwerimitinga kugaa nti njagala abaana babiri njagala omu njagala abaana basatu muganda wange omu ali awo maya sahaba wange Allah yamugezesa omwaka guno nga gutandika guno gwennyini gwe tulimu mukyala we yazaala omwana n'agenda mu kyalo amuziike kati n'agamba mukyala we owokubiri nti pakira n'abataabo ab'omukyalo omulala mukyala mukulu bajje baziike nga baziika muganda waabwe oli ow'omukyalo omuki mukyala n'ateekamu abaana abo basatu mu mmotoka bonna Allah n'abatwala omulungi era ku bijja wali ekayunga baziikawo abaana bana oli yali afudde mu ddwaliro n'abaana b'omukyalo ono be yateeka mu mmotoka abaali bagenda okuziika muganda basatu iyo accident yagwema yaabo bonna basatu Mungu n'abatwala kati leka kwerimitinga abakubanga talina kyembage nti omusiraamu ayimiridde abakubanga teyafissaawo nti yali yazaala waliwo Allah okutwalira abaana mu mbeera bwetyo ey'ekikangabwa ku myaka egikuze nga tokyasobola kuddamu kukola ki nga n'omukyala gw'ogamba waayo njagala kwowa asooka kugamba muzeeyo olina ki olina ebyobugagga abakyala abatoloza lwaki batufumbira olwa ssente teriyo omukyala yagala musajja mukulu aba abazizza bya bugagga ne basenga be bamubaliramu neno ofumbirwe haji oyo ekitono ennyo alina emyaka ena ku nsi bwana amala okufa osikire olifuna omuki bababalira seeka alina ebintu seeka alina amaka seeka ajja kuzimbira tulowooza nti bajja buzi nti laavu yemuleeta ku mukadde babaza teriyo mukyala atabaza era omukyala agenda okufumbirwa nga bimaze gaana nnyo naga akangende n'omusaazi ono abakyala benaku zino babaza ki yobola tubasomese nnyo bategeere obusiraamu bo bafumbirwa ssente abaza wawaana afunira wawa atafunira kale ebigambo ebyo nga mbimaliriza njagala kufundikira nga mbagamba nti obumenyi bw'amateeka buyitiridde mu nsi n'obubbi abantu abamu beekwasa nti ebbula ly'emirimu lye lireetera abantu okubba naye si bbula lya mirimu abantu abasinga tetulina mirimu naye tetubba si buli enkya atalina mulimu akola ki akali bano abasajja abajja mu bikomera ne batemako ennamba z'emmoroka n'agga nkubiraako atambula kiro ssaawa 9 agenda azikuulako n'ateekako ekipapula kolomi kati waliwo eyabbye eyange wuuno 070 0740 52 28 98 nanga kolomi kuba naye sijja kukubira ojja kunnoonya wekka sijja kukubira kubanga mulimu abantu akukolako ekikolobero ate n'akujooga kati mukubire twogere ki ku nnamba eyange emmoroka gyasanze awaka wange n'agikuulako ennamba naga nti kolomi kati oba okubira waki sijja kukubira wabula ojja kunnoonya wekka ogizze kubanga mulimu abantu amegga n'akola ki n'ayagala alume se oba bagufuula mulimu agenda akuulako emmoroka z'abantu kiro kyonna akola ate oluusi azikweka kumpi awo
n'otagala nga yagitadde ku ffumbiro, agitadde ku toyireti, agizaawo ettaka n'agiziikaawo. Ojja kumpa emitwalo 6 moroka yo nnene, obbako yaki? Lwaki togenda n'okola amaanyi ago g'olina gakutambuza essaawa 9 okubba ku moroka z'abantu? Aye n'ogenda ku poliisi nega twabategedde bakoleddaawo. Poliisi nayo neewuunyisa netegeera kati weewuunya paatulo zino ezitambula ekiro ezibeerako abasirikale zikola mulimu ki? Abantu okusigala nga batambula ekiro banyaga bantu ababba, ng'ate poliisi zikola ki? Zitambula nti paatulo ekola obwa paatulo bwaki obwo? Naye nga batuga nti poliisi eriwo okukuuma bantu n'ebiki n'ebyabwe. Wangi erabirira babbi ng'okyogedde imaamu. Kale abantu abo tebeetaaga kkubira, oba agirye tetujja kukubira, ate gujja otunoonya. Ekirala kye njagala okusembayo kisumbuwa nnyo famire z'abantu kye kigambo ky'okuwa zaka omuntu ng'afudde. Omusiraamu bw'afa n'aleka emmaali, njagala mumpulirize bulungi, famire z'abantu ezitaliimu ddiini zitusumbuwa nnyo. Omuntu bw'afa n'aleka emmaali gy'alese n'aba ng'abadde tawa zaka, yajibu ala alwaratha, kyatteeka eri abasika abasigaddewo an yastakhiriju zaka, okujja zaka mu mmaali eyo nga tebannaba na kugabana bya busika byabwe. Ne bw'aba taata wammwe amaze emyaka 3 ng'adoojinga zaka, bw'amala okufa ng'emmaali weeri evaamu zaka eggibwamu, nga mmwe n'abasika temunnaba kugabana, n'amabanja nga temunnaba kugabana, galina okusooka okuggibwako, oba amabanja ga Allah. Naye osanga famire ezimu nga zeebuzaabuza, nnyini ye yafa Mungu yali mulamula. Kyova olaba abasiraamu mbagamba, Allah bw'aba atuwadde obulamu tukole emirimu egyaffe, essuubi tuleme kuliteeka mu baki? Mu basika. Abamu tebakulowooza nako. Waliwo omwana gw'oyinza oga nti taata we alina okuwa emmaali eveemu zaka, yaga bw'eba yamulema nga mulamu ffe tujjamu yaki? Naye ng'emmaali gy'alese mpitirivu evaamu zaka. Tubasaba abantu abasigala mu mmaali y'obusika okutunuulira obusiraamu kye bugamba, kyatteeka okusooka okujjamu zaka n'amabanja gaveemu nga mwe temunabakola ki? Kugabana. Ezaka ya Allah ekakata mu mmaali, so si kwoli afudde, wabula muki? Mu mmaali gy'alese. Hatta ne bw'aba mwana muto nga yabadde n'emmaali. Omwana omuto asobola okubeera n'emmaali? Yes. Taata we asobola okufa n'aleka ekyana kibebi n'akirekera obutitimbi bw'essente ebizimba akeedi, mugagga yafudde, naye omwana we gw'alina wa myezi emeka? Zaka ekakata mu mmaali, so si ku muki? So si ku mwana. Ffe tubala mu mmaali. Bw'otagamba bw'alikula n'aweze 18 aligiwa. Ezaka ekakata ku mmaali. Kasita emmaali ebeerawo ng'ewaki? Eweebwamu zaka nga niswabu ewera. Naye abantu babalekedde billions and billions muli mu kudoojinga zaka olw'okuba muli bakendeevu ba ddiini. Zaka mugijje mu mmaali. Famire zonna ezifiiriddwa abantu abagagga weeziri wano tetwagala kuzimensioninga. Ate ne mwekwasa mugenda ne mbuuza baseeka abalina omutindo gw'ekibogwe mu irimu. Manyi tulina ekizibu ekyo nakyo. Buli omuntu gwe balaba ali ku social media basuubira nti amanyi okulamula. Bintu bino byanjawulo. Ezaka mulina ggiwa. Ne bw'osoma ebitabo by'abamanyi bonna teri agenda kuga nti temugiwa. Abantu mbategeeze imaamu. Baweeki zaka wadde omuntu afudde eggibwa mu mmaali.
ekyo nga nkimaliriza nziramu kubakubiriza kutwongera kutuwa abaana ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School. Tulina ensomesa ennungi ey'omutindo, ey'eddiini, ey'ebyensi. Registration egenda mu maaso ku ssomero lyaffe. Mutuwa abaana okuviira ddala ku mwana atandika ssomero lya Kisulo n'edde, ate nga tukwasa ne Qur'ani ku mwoyo. Mutwesige tubawe education ennungi, mutwesige tugunjule omwana wammwe, mutwesige tuteeke omwana tumuteekemu eddiini. 0701 32 7464 ne 0706 33 23 61. Mani mutunyonyoze ku baana Haji Kiguli, nange bino byenfunamu nga njogera wano, lekaga nti nduddewo. Mutuwa abaana buli wokwata omuzindalo oba ku zuhuli oba ku asiri bagaye nti mutwala abaana ewa sheekh, kubanga nange sheekh temusobola kundeetera mwana wa masjidi oba omusiraamu yafa nti mukwatireko nga mumpadde abaana nesikola ki nina kukwatako nenga oyo muleeta asome. Kati mutugirire mutunoonyeza abaana Haji Kiguli. Olina abasajja banno be mwazaala nabo abaana, abasajja bakulu banno bagaye batuwa abaana. Tuwa abaana sheekh Seeka Sevini, mutuwa abaana bakwano gwo abeewa Kisekaawo bakolemu omulimu. Bantu bali wano balina abaana babatwala kampiringisa miskiinillah toyina baana, mutuwa abaana jamaa. Mu mwana nga Seekawo ojja kwogera naye Seeka omwana nga akyagaanye. Nze mundaba ndi muzibu nnyo wakutuukirira. Osobola okungamba ekigambo nenga nti oyogera nange ngaani, osobola okuntuukirira nonnenya. Seeka omwana nga akyabulamu, kuba ndi wammwe, ndi wamu bantu. Mutuwa baki muleme kwejjusa. Aba media mutugirira abaana, buli media ali wano ndeetera abaana 10 ntegeere nti okola omulimu. Niye okunkwata obukwasi buli kiseera ne muntu muzaamu kamera. Mutuwa abaana, mutunoonyeza abaana bambi mbeegayiridde. Somero libeeremu abaana, obusiraamu bugaziwe, naffe tusobole okuyamba ku bamulekwa. Naye sheekh abantu batuleetera bamulekwa nga tetulina we tutandikira, ate nga ddala bamulekwa. So we mumpa abaana nange ngenda kuyamba ku busiraamu. Seeka mpozi gwe taataani oyagala nnyo Mayiga mpozi linnya lyo ndirabidde, musajja ono ali gentleman. Tuwa abaana, tuwa baki? Olina abaana 3 mpaako 2, omu omusigazi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.